I saw a video of General Muhoozi when he's trying to become the spokesperson of Electoral Commission and asking all of the voters after voting they must leave the polling station, else they will be dealt with according to the law. But again, unless General Muhoozi, you are talking of the law when you don't know the law. The law again calls these people to be at the polling station, but they are to keep specific distance. And another thing, what if these people decide not to come and vote? You are going to wait for what? And when did army? Hey, now yeah, you people, even if you have taken Ugandans to be useless in their own country, not to this extent. And I want to assure Ugandans, you will remain at the polling station. You are more of a law-abiding citizen compared to whoever will go back home. Because these people have even known that most people, they don't know even the law. They even don't know anything. That's why they've also decided to act. To be people who don't know anything also. But General Muhoozi, I don't wish anyone take this as an insult. But I'm here reminding you that we shall solidly be at the polling station without fear. I'm telling you. Because it is our vote. Why are you talking as if we are coming there to wait for your vote? It is our vote. We can even decide not to come and vote. Will you go home and start caning them to go and vote? And you people are asking for too much. You people are asking for too much. You people, you are supposed to ask yourself, what do Ugandans want? What must be done? Where have you not done well? Where have you messed up? You correct your own mistake. But what do? You give people a full sack of money. And you, by so doing, you think you are solving the problem of Ugandans. We shall be at the polling station, Osagagwe. Is it your vote? The vote in question is for who? Mwababuusabuusa bannaddiini, kituufu mulimu bannaddiini, obunyambi, naye temwerabira. Percentage ebitundu 80 ku 100 bawuliriza eddoboozi ly'abantu. Ekyo mbeerewo nga mukimanyi. Bakalicho leaders mulimu abamu naddala regime eno beegezezzaako okuteekawo, babawa media coverage, balowoozesa abalala nti oba oliawo ba cultural leaders bawagira regime. Of course no. Ba cultural leaders 90% tebawagirangako Museveni n'ebikolwa bye. Ekyo mubeerewo nga mukimanyi. Weewaawo waliwo abagezaako okuwagira naye baabuuka. Kiki omusajja ekiri mu nsawo ze. Mwe abagezaako okugoberera diversion gye baba bateredde mu maaso, mwegendereze nnyo. Bw'oba tonnayogera sooka wekkaanye. Bw'oba tonnayogera sooka wekkaanye. Fe ebintu ebisinga tuze tubirondoola, tuze tubigoberera, era tumanyi ddi, tumanyi na how. Bw'oba olina ky'olabye nga tonnakitegeera, sirika. Oleme kuwubisa balala. Kuba tekikola makulu. Tekina kikola makulu. Ekintu kiri kimu.
n'oyo eyali badde ayogera nga tannayogera kyalinze oba kyakwagaza. 26 ng'ennaku z'omwezi 15 Januari. Tukusaba busabi. Tegeeza n'oyo abadde akyalowooza mbu tajja kulonda nti ne bw'anaalonda ebintu tebikyuka. No, vaayo muveeyo mulonde. Akakalulu k'otuulidde bw'ogattemu n'ogatta n'endala zifuuka 2. Bw'ogatta 3 n'ogatta 5 zifuuka 8. Kitegeezeemu bw'ogattako emu tezisigala emu. Akaluluko kagatta kinene. Weewaawo NRM egezaako okuteekawo embeera eremesa abantu okulonda mu bugenderevu omuli okuteeka okutya, okwagala okusiba abantu abagivuganya, okuteekawo emisango, okukwata abawagizi abavuganya. Ebyo bye bikolwa ebimu ebiteeka abantu okutya ne biremesa n'abamu okulonda. Naye tukusaba ate era tukujjukiza nti akaluluko ke kasalawo enkola y'amateeka erina okutambulirwa mu kitundu kyo oba erina okubeera mu kitundu kyo naawe ogifunemu. Akaluluko ke kasalawo eddagala either liteekebwe mu malwaliro oba otuuke okufa nga tofunye na ddagala. Akaluluko ke kagenda okusalawo ebyensoma ebirungi ebiriyamba omwana wo weewaawo ne woba wooli oba wooli batoliiwo. Akaluluko ke kasalawo n'olugoye kirwoyina okwambala kubanga bwe bakuteekako embeera ennungi oyinza n'obutasobola yadde okugula essaati ey'N2,000. Ekyo beerawo ng'okimanyi. Akaluluko ke kasalawo biki by'ogenda okwambala, biki by'olina okulya, biki by'olina okutambuza mu bulamu bwo bubeere healthy. Akaluluko kasalawo ebintu bingi. Olwaleero kati n'abavubuka tebakyayagala kuwasa. Lwaki? Nti sharinga video eno bwe kiba kisobose gidownloading ogiwereze muzadde waali mu kyalo. Nawe bw'obanga omuli kumpi nkusaba omuwe essimu awulirize message eno. Alright. Omuluka gwonna ennaku z'omwezi nga 10 n'ezo Museveni gw'atagenda kuwangula. Twamaze okubuulira banneimba bammwe bawandiike obupapula. Omuntu gwe balaba nga yafuna ssente za PDM naye nga tawagira NRM. Ennaku z'omwezi nga 15 kasita Museveni atawangula mu luka gwo. Tugenda kubanoonya tubakwate mukomyewo ssente zaffe tuziwabe NRM abamuwagidde. Baneno ba allocatinga sente zikwata mu trillions and billions of taxpayers money mu program emanyiddwa nga PRF oba Parish Revolving Fund nga muneno mwe muva ne PDM Parish Development Model mweze musinga okumanya. Okuva program eno yaggulwawo mu mwaka gwa 2022 mu July, sente za allocatingidwa ku program eno zikwata mu trillion 4 Ugandan shillings. Sente zineno trillion 4 n'omusobyo sofeza akallocatingwa ku PDM oba PRF teziva mu bibumba mu mitima oba mu biwoowoolo Odrek Lwabogo byatunda. Teziva mu nte za Natasha Museveni, teziva mu nte za Museveni Kabwejumbira, oba teziva mu nte za Janet Kataha Kayine Mbabazi. Nedda, ziva mu ssente ya Miwa Musolo, ziva mu mabanja gavumenti ge yeewola, ziva mu natural resources eggwanga lyaffe ze lirina. Kitegeeza ssente zineeno ziba zikwatako gwe nga munnansi okuziganyulwamu kubanga amabanja ge beewola naawe ogasasula. Sente za PDM si za Museveni,
sente za PDM si za NRM, sente za PDM si za RDC, sente za PDM si za mubaka wa parliament, sente za PDM si za LC chairperson ku kyalo, sente za PDM it's taxpayers money. Eyo sente ya miwa musolo, ezo sente ziteekeddwa okudda mu miruka zisobole okwupliftinga banna Uganda abetaaga capital. 7 mu budget y'eggwanga mulimu sente zifulumiramu nga zize yengo omuntu za kugaba, tezina bwe zikwataganya ku sente za PDM oba PRF. Nedda maamo batata mpuliriza, njagala kubuuza ekibuuzo kineno. Mu financial year 2021-2022 gavumenti yafulumya bilioni 234 nga za PDM. Financial year 2022-2023 gavumenti nefulumya 1.061 trillion. Financial year 2023-2024 gavumenti nefulumya 1.097 trillion Ugandan shillings nga kuneno kwotade ne 1.059 billion Ugandan shillings nga za parish revolving funds. Mu financial year 2024-2025 gavumenti nefulumya 1.059 nga za PDM trillion Ugandan